mutegeere engeri ngendo okutambula. Naam. So Muhammad Musa ye omulimu gw'okubuuza bubuuza kubanga ffe tulina okumusomesa ayagala kumanya Qur'ani bwetyo bwemulagira agenda abuuze. Kakati tulina okumusomesa. Kati bw'omuwa eddakiika ennyingi ng'abuuza bibuuzo tekikola makulu. Wali muwadde obuddakiika butono ffe abasomesa n'otuwa ennyingi. Ye taata. Kati obwedda byayogera byonna era nga bw'omanyi embeera bw'eri abadde anyumya mboozi ze. Mala omukyala ono ayinza okuba nga muganzi ono ate kakati bw'owasa omala kumutuusa waka n'olaba nga si muganzi n'olyoka ogenda ewoona akwaniriza obulungi kati oli omugoba oba abeeraawo nga omutima gwewanise kuba ayegamba nti tolekanga mukazi omu nga yeewanise ng'ekintu kyoteese mu bbanga ekireebeeta kirabye. Ate omukyala ne bw'oba nga teweegaase naye okumala omwaka mulamba naye ng'oli awo mu mbirizi akabugu mwako kokka kamumatiza. Yes. Naye buli lwovaawo bw'oti awankawanka atandika okuba ebifaananyi nti ndowooza ekiri eyo kati kiyitirivu ewa munnange. Kakati ebyo byonna tasobola kwebaka era kyobola abasinga obungi bakogga ne babeera awo nga emirembe tebalina. Era bo bennyini baatuwa obujulizi agamba bennyini baasalawo naye ffe tumanyi nti si kirungi naye kati tukole tutya kaba tunyigirize ala agenda kola ki. Era ensonga eyo bano banyigiriza naye nga bwomanyi obusiraamu buyimiridde kutiisatiisa na kunyigiriza bwe bityo bibiri. Eddakiika ebbiri ziwedde. Kaakati yesawo taata olimu extra. Yakonye ku musika. Omusika ne constitution ya Uganda ekutegeeza nti omusika abeera mukulembeze naye tasika bintu. Nnaku zino omusika abeerawo jasi kukulembera banne so si bintu. Kati bwe tujja kugondi ku Ibrahimu oba yali teyeesobola simanyi lwaki yabeerawo okumala emyaka 9 nga tanawasa mukazi mulala oba tanagendako wa Hagali oba waani. Abakazi abalungi tebaaliyo. Lwaki yagumiikiriza n'amala emyaka 9 omukazi n'alyoka amukema n'amuyingiza mu nsobi. Eno gyasomye mu Deuteronome ne Lubereberye Katonda agamba nti kati oba mwajeema ne mubeera n'abakazi bangi oba babiri n'ate n'owesanga ng'olinamu omwagalwa ennyo n'atali bw'obanga bw'otyo bw'owasalawo amalirize atuwe bwino Katonda nti bajeema ne bawasa abakazi bangi. Kyenjagadde aleete bwino nti Katonda agamba nti bajeema bakwasa abakazi bangi. Wakisoma gwe totuwaddeeko olunyiri lwonna nga Katonda agamba nti muwase bangi. Tewali tteeka. Kati bano abaakola ensobi ne bayingira etteeka weeriri nti omu nsomye mu Qur'ani Katonda yatonda bameka babiri peya. Eryo teeka kati bw'oba olina amagezi gwe ate toyinza kutwala asuuka mu omu mulina kubeera peya ituufu. Eryo lyeteeka naye eyampeeyo nga etteeka ligamba nti ki muwase bangi teririyo. Mu Qur'ani ligambye nti ne bwe muba mwagala mutya temusobola kwenkanya. Wali yali abagezesa owadde Nisa 4:3 moderator anjirata waliwo omusajja asobola kwenkanyakanya wakati w'abakyala. Antona atugaidinze mu kwenkanyakanya engeri y'okwenkanyakanya. Oyo ye Allah. Nawe Oyo ye Allah. Allah agambye equity. Allah agambye si balance. Temusobola kwenkanyakanya wakati w'abakyala. Eby'abaana tobireeta mu bino. Eby'abaana birala nnyo. Landing. Sebo moderator. Omusajja Pastankos. Alekeraawo okutunnyonnyola era naluli aya eno eya 24:32 era yanyonnyola bibye. Qur'ani egamba birala ye atugamba birala. Qur'ani yakkiriza okuwasa n'abasajja abaddu yawakanya. Eyo nekwatagana n'eri Bakara 2:23. Muyite emabega ne mu maaso. Ebyo bisiyaga byennyini ebiri mu Qur'ani. Akazindalo nkawe Pastor. So moderator. Anjitata. Obudde okoseze dakiika wasa omukyala omulongoofu. Yes sir. Ate era owaseeko n'omuddu omulongoofu.
Kurani bwetyo bwe confusing ate negamba naye era wadde muwasiza temusobola kwenkanyankanya confusion yennyini Muhammad Musa alaba amukwata mulisa jagadde daika biri nja kukyogera mu bwenti agambye bwati Muhammad Musa amusomesa ye agambye nti Saala yali mujja obujja wamukwata okugoba Saala si wali bujja Katonda mwennyini yakiriziganya ne Saala Wuuliriza ate kati wuuliriza 2:10 leka omusajja oyo wuuliriza Katonda mwennyini olubereberye 2:12 abali eweeri muwandiike Katonda n'agamba Ibulayimu mu maaso go sooka oleke sigompa nsinzi kusomesa alabye nti Katonda asemba bya Saala wuliriza nti kiwandiko kiddamu olw'ekumi lw'oyagala Katonda n'agamba Ibulayimu nti Katonda n'agamba Ibulayimu kireme okuba kizibu mu maaso go olw'omulenzi obw'omuzaana wo byonna Saala by'anaakubuuliranga owuliranga eddoboozi lye kubanga mu Isaka ne ezzadde lyo mwe nayitirwanga kati Saala olira kati Saala Katonda mwennyini agamba kati gondera Saala Katonda asazeewo Saala mujja kati Katonda asazeewo Saala Katonda agamba Ibulayimu gondera biri byeri era yagoba n'ajjawo malaaya asigaze omukazi omu wuliriza ndina olunyiri lwaleseeyo atugambye ife tugamba nti Katonda wa Isirayiri Katonda si wa Isirayiri Katonda wa nsi yonna era naali wano yagamba nti Katonda kati bw'oli mu Isirayiri omuyita Katonda wo ngambye mugamba tugamba Katonda wa nsi yonna kati watu babeeraga wa nsi yonna abantu bonna bamanyi nti Katonda waabwe kati bw'ogamba nti wa Isirayiri wuliriza kati wagamba nti Katonda wa Isirayiri kati gwolina Katonda owuwo nga Muhammad Musa abagesi balina Katonda owaabwe ffe tumanyi ffena eggwanga lyonna Katonda waffe ffenna ali wa Isirayiri yokka wansi yonna kati eri alindagaano kati ffe Katonda wansi yonna ffenna buwuliriza kati bano bwe bawandiika mu ndagaano enkaali bwe bati naye kati Katonda wansi yonna wansi yonna wansi yonna Katonda lwaki agamba nti Katonda wa Isirayiri kubanga be yalonda ensi yonna eyigireko gyetandikira eddiini gyetandikira bannabbi bonna gye basibuka okola nga yabala si Katonda wa Isirayiri yekka Katonda wa Yakobo Katonda wa Ibulayimu ebyo byonna mu ebiri wekitiibwa abatuliza ndowooza mulaba bazzeemu ndu bakola reaction nga mbadde manyi nti bagenda kunkwatawa wadde nnyiri bbiri mu Bayibuli Katonda yayogedde ku bakazi babiri kati ate bagamba lwaki tojogeddeko nva kuleeta Yakobo ng'awasa bakazi bana olidde bakristaayo bimusomi byonna tewali Katonda wagambire nti wasa omukazi omu takugambye bakristaayo temutabuka kati kasooka nkirenge kyamuzeeyi kino kya 10 ategeere Saala lwaki agamba bagobe Agali lwakuba Ibulayimu yali naye oba nedda kiikino 10 gye mutayagala kusoma kyava agamba Ibulayimu nti Saala yagamba goba omuzaana ono n'omwana we kubanga olaba reason kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kuba musika wamu ne mwana wange okiraba ensonga gyeyawa teyagamba nti kubanga wagenda n'oyingira eri Agali amugoba lwa bya busika Katonda olw'okwagala okuteeza kubanga bonna eri amanyi nti bannabbi bagenda kubeeramu bannabbi ate bona abo ebitiibwa kana kyabaga nti okay kolanga kyayagamba naye so si nti kubanga yayagala Agali bakwisa bino bye mwekwasa lwakuba musomera batamanyi Bayibuli ensonga eri yabujja lw'abaana mukategedde ako nkamaze mala kisini nabbi nze ndeeta nabbi okuva 21:10 Katonda alagira omusajja bw'oba wasiza omuzaana muyise bulungi mala kisini nabbi ndeeta bannabbi nze kati nandi zulwana nezange zendese ekyamateeka kiyitibwa Deuteronomy 21:15 Katonda agambye omusajja bw'aba n'abakazi babiri kati munenya Katonda okubanga yagamba omukyayo n'omuganzi kati kankuulala Katonda nga agaba abakazi kirindi mbadde nduleseeyo
ng'alagaba Kirindi. Samwiri ekyokubiri 12:7. Awo Nasani n'agamba Dawudi nti yeggwe bw'ati wayogera Mukama Katonda wa Isirayiri. Muzeeyo kiraba Katonda wa Isirayiri. Oli awo Katonda kati w'abantu bonna, ekyo kisanga mu Kulaani. Birabbi nnaasi, Katonda w'abantu bonna. Naye mu Bayibuli vaasi zonna ezirimu vaasi zisukka 10 zonna Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Yakobo. Yakobo gwe twalabya n'abakazi banna. Mbabuuzizza Katonda wa Yakobo omwenzi oba nedda? Ate bali abalwana, bali abali kunwanira birala. Uliriza kamkuweze kamala okusoma vaasi yange maleyo. Katonda wa Isirayiri nti nakufuka kwa mafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Afuka kwani? Ku Dawudi. Dawudi yalina abakazi 7. Amufuka kwa mafuta. Ono Dawudi yalina abakazi 7. Katonda mwenyini amufuka kwa mafuta. Katonda afuka amafuta ku benzi. Basajja mmwe muddeyo. Enakuwa ennyumba ya Mukamaawo yamwaya Sawulo n'abakazi be n'abakazi ba Mukamaawo nembakuwa mu kifuba kyo. Bakazi baba balika wano bayite babalika. Katonda yamumwa naga nti Dawudi nkongedde abalala bona baabo. Semba kino nedda kino kyabadde akikubyeyo ekya Isimayiri. Ibrahimu bw'akyala Isimayiri, omwana omuwala oli teyisa bulungi muzeeyi. Kye kigendo ekiri mu hadisi eyo. Teyamuyisa bulungi. Yalowooza nti muzeeyi wa ku kyalo oba muzeeyi avaawa. Kati omwana naga taata tuli wano tumanyi lwaki obirese ekirimu nti Ibrahimu yamanya nti omwana wange awasiza omukazi omwononefu. N'agamba ate omwononefu obeera nebusira bukkiriza obusira bukkiriza okutaalako omukazi waba mwononefu. Go back to class. Bino tobimanyi. Oli ali malaaya.